Ndi mukugamba omunnayuganda atannaba kuzuula makulu mu ddoboozi lya Kyagulanyi Ssentamu bw'amugamba nti yaayaana situla eddoboozi kaayanira obuwanguzi bwo kaayana ng'ogamba nti oyo gwe walonze si yalangiriddwa alangiriddwa mulala lyekkubo lye tusobola okuyitamu okwenunula okweggyako effugabbi okweggyako amagye okutukuba embooko okweggyako amagye okutusalirawo ani awangudde okweggyako abazze okukuuma akalulu okubanga bayoolebwa n'abalonzi okubanga bayoolebwa olw'okwambala ebyambalo ebimyufu ebiraga kkala z'ekibiina kyabwe okweggyako obulyako obulabbayi n'obukenuzi okweggyako effugabbi eddoboozi eryo erya Kyagulanyi erikugamba nti weekembekembe gwe tosobola kuvaayo n'oliwulira ne likoowoola okuggyako ng'olimu abo abazudde obuyinike bw'olimu. Bw'obadde oyogera ogambe nti Kyagulanyi ab'ebyokwerinda bamusalako bamuzinda awaka era kyekimu ku byamuddusaayo era mu bigambo byagamba nti yatya okukwatibwa. Olunaku olwajjo gavumenti yavuddeyo ng'eyita mu minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga bali omunsi n'agamba nti Kyagulanyi tebalina kye bamwagaza kati njagadde osooka owulire bali omunsi tulabe tweyongere. Kyagulanyi ye yasazeemu kwekweka naye tewala mwagala ddembe lye oba ayagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa naye gavumenti temulinako musango. Oyo Dr. Chris bali omunsi minisita ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga tebalina kye bamwagaza. Amagye gaagala kyewuwe amagye gaagala kyewuwe lwaki baagenda ne bazinda amaka ge ne bakola ebikolobero ku bantu b'omu maka ge gaagala kyewuwe amagye simanyi. So wali owuliddeko kye bayita propaganda ku bonna ani amwogera propaganda asembyeyo okwogera gavumenti yayogera propaganda gwe ogoberera ebyogerwa ogobererwa ebitwitingibwa byo gwe tujjaawo tujja wansi awo tujja naye njagala kumanya mmwe nga bammemba era abalina obukulembeze obw'enjawulo mu kibiina bannamateeka mukozeewo ki okuyamba mukama wammwe mu mbeera gy'alimu kati ey'okudduka mu nsiko. Tusookera ddala ekyobukulembeze nze siri mukulembeze mu NUP nze ndi mmemba w'ekibiina kye NUP naye ng'ekibiina ekyo kyantuma omulimu ng'ate omulimu ogwo gw'amaanyi kyampa obuvunaanyizibwa okugenda okwesimbawo ku tiketi yaakyo Kawempe North era obwa mmemba bwa paalamenti obwo ne tubuwangula. Ekyokubiri kituufu nze omu ku balooya aba NUP naye kaakati mukama wange gw'ogamba nti nga balooya oba n'abakulembeze mukama wange gwe nga bw'olaba munnansi kuba Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe naye munnayuganda ng'abalala ate nga wabuvunaanyizibwa kubanga atwala obuvunaanyizibwa obunene n'atuuka n'okusaba entebe ennene ey'obwa pulezidenti omuntu oyo yalibadde nga ayisibwa mu ngeri ya kitiibwa nnyo so okumuliisa akakanja abakutte emmundu bwe baba bwe batyo bwe basazeewo okukola amakubo gaalibadde nti ogendanga mu kkooti n'ogamba nti bave wano kooti newe ekiragiro nti ab'ebyokwerinda muve mu maka g'omukulu ozze ogoberera emisango egizze giba nga gitwalibwa mu kkooti si mukulu Kyagulanyi yekka kubanga ne mukulu retired Colonel Dr. Kizza Besigye yali yeesimbyewo emirundi egiwera ena miramba bw'amaliriza okwesimbawo buli lwe tuva mu kulonda ewakaawe nga wazingwako ye nedda abamuzingangako baabanga ba poliisi naye ku mulundi guno amagye gajja butereevu si yenkola entuufu mu nkola ya demokrasiya okubeera nga oyo yeesimbyewo ate bajja ne bamutuntuza naye Dr. Kizza Besigye bwe yajjanga ne bamuzingako kooti
zizenga ziwansalaki gobaddengayo gwobadde togoberera nga munnamawulire zirina ensala ze zizenga ziwanga ziwe beetu nga zibaga nti muveewaawo mumulekere emirembe gye olina gy'ogiwulidde tewali kakati gwe oyagala tugende tuwaabe buwaabi misango ti baaba no bazze ewakaawe baaba n'emisango mingi gyegiri gyetuumye kati mbalese babeerewo bwe banakooba n'agenda ewabeesi gye baakola batya omanyi Uganda yeewuunyisa okaaba booseka kubanga omuntu ng'oyo gwe baali akodinze ne bamuwa ekitiibwa mu mbeera ye ate yanyigirizibwa nze nalabako omusajja gwe bayita erinnya ndyerabidde yavuganya n'Obama mu kusooka so munnamagye aliwa mu mwaka gwa 2008 Obama gwe yavuganya naye yali ku owa Republican Party munnamagye so yazirwanako ne Vietnam nja kubuulira mwenna alijjukira yagamba bamugamba nti naye nze ndaba Obama ono si mu America musajja na muwarabu nga naye avuganya n'Obama Obama wa Democratic Party oli wa Republican Party wadde baali mu kalulu omanyi kye yagamba ebyo byoyogera si bituufu ku Obama musajja mutuufu mulungi newankubadde tuyina bye twawukanya mu by'obufuzi wakatiwe nangi olaba obugunjufu obulabye mu by'obufuzi waneewaffe oli bw'ayogera nga kyayogera kikontana n'enzikirizayo mu by'obufuzi oyo afuuka mulabewo kyekizibu kye tulina bw'otambula mu mawanga amalala osanga nga waliyo n'ebijjukizo by'abaali bakulembeddeko ku mawanga ago kati ng'eggana waliyo ebijjukizo by'abaali babadde abakulembeze b'eggana bababulamu ebisaawe by'ennyonyi balina zi museum abaffe abagenda kati nga baamini Bobote baali badde nga be bamu kwabo abakozesebwa mu kutumbula ebyobulambuzi nga babatedde zi museum zaabwe ogamba nti kyekino ekikopo Amini mwe yanyweranga akulembera kuno bw'aba abawadde ekitende eky'amaanyi agamba abo baswayini ontegeera okutyoboola ebyo mbireeta okukulaga nti nno abakulembera balowooza nti abali mu bufuzi kati balowooza nti be batuukirivu bokka abaliwo gw'ovuganyiza naye olowooza mulabewo asaana kutuntuzibwa asaana kuliisibwa kakanja ekitali kituufu tulwane tulabe ng'ensi yaffe ebeeramu emirembe nga buli omu asobola okugyeyagaliramu oba General Museveni ng'agyeyagaliramu oba pulezidenti wange Kyagulanyi ng'agyeyagaliramu abaana abato abakadde abeesimbyewo okugamba nti njagala bwa pulezidenti kireme kubeera nga musango wabula kibeere nga kyekintu ekiweesa ekitiibwa omuntu ayagadde okutwala obwa pulezidenti bwa ggwanga lyo bannange aba muntu wanjawulo ebigambo ebiva ewa CDF nga bigenda eri Robert Kyagulanyi Ssentamu byo mubisalidde magezi ki osobola ogwa okwegendereza ebigambo byo byoyogera ng'omuntu naye tosobola kwegendereza bigambo bye bakwogerako oli bye bigambo bye byayogera byebyo by'abalonze okwogera ebbanga lyamala ng'oyo amuli waggulu ye tannalaba mu nsobi kiba kizibu gw'oba oli awo okumweŋŋanga tebakulimba nti tuyinamu kye tumutyamu wadde n'akamu temumutya nze ng'omu nze simutya nze sirina gwe ntya ku nsi kuno naye abantu mbawa ekitiibwa nze nno nze gwentya yekka gwe mmanya nninako obuyinza ye Katonda wange eyantonda era nze sitya na kumuloopa oyo omwami gw'ogambye bantu nga bamutya kuba nze namuwawaabirako dda nga mfunye ebiragiro okuva ewa mukulu ga waya teggule
era naawe nompa ebiragiro ng'olina ky'olabye ng'akikola nga kikontana n'amateeka era muwawaabira nga gondagidde nze simutya. Waliwo ebigambo bingi ebizze byogerwa naye nga tulaba nti ate atudde mu ntebe ey'obwa pulezidenti nga yayina okubyeŋŋanga ekyokulabirako. Olumu bw'otwitinga n'ogamba nti nina omuti akyoli eyo kwe tujja okuwanika Dr. Kizza Besigye kigambo ekyo kiba kinene. Ogamba nti nti oyo Kabobi tujja kumusalako omutwe kigambo ekyo kiba kinene. Yawuliwo tuti gye nalaba nti yaddako. Kakati gwe abeera atudde mu buyinza ng'otudde mu ntebe y'obwa pulezidenti nga gwe walonda oli atuule mu kifo ekyo, ebyo ebigambo ebiba byogerwa kyalibadde kirungi n'obikeberako n'omubuuzaako lwaki ebyo bikolebwa bwe bityo. Bwe wabaawo ensonga amateeka ne gakola. Oba ontegedde? Ogambye tomutya? Kati sirina nze gwe ntya nze Katonda wange yekka gwe mmanyi yanninako obuyinza. Gwamanyi ogajjawo obutamutya? Gwe omutya? Omutya? Oli CDF mulamba? No, abantu nze mbawa ekitiibwa naye nze sibatya. Kuba tebanninaako obuyinza, Katonda yannyinako obuyinza. Katonda yasalawo kintu kintuukeko. Olaba mukama wo yadduse ne mu nnyumba olw'ebigambo ebiri ku Twitter ebyawandiikiddwa CDF. Yalumbiddwa. Nena byabyogerako. Yali yalumbiddwa tewakirabye. Gwe kito kimanyi nti biri byenkugambye ebya tujja musalako omutwe byayogerwa dda. Abamulumbye ani yabasindisa olowooza? Si yoyo gwotatya. Kakati gwoyagala nti mutye kyova okikyoge simutya. Era nze sibatya nze n'abakutte emmundu sibatya. Ate sirwensooka okyogera nga ndi wano. Nze Katonda wange gwe ntya. Emmundu erina kufugibwa amateeka. Okuddamu okukiikirira abantu b'e Kawempe nawulira awo ebigambo nti bwe yali avuganya naye omukyalo oyo kozi yani honorable erinnya lye ndyerabidde. Erinnya lye ndyerabidde. Gwe wali ovuganya naye nnyo. Kati naye naawe Peterson byagwa toyinza kubanga n'okutomojjokera. Siri mwogezi we benvuganya. Kati kankuyigirizeeyo ku politics. Mu politics si gwe alina okutumbula ani gw'ovuganya. Manya ebibyo okusinga. Omwerabidde. Kyokka munnamawulire ono. Njagala tugende ku nsonga endala. Bwe mwabadde nga munoonya akalulu mwabadde mwogera ebigambo nga mulaga muli wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye okuva okulonda lwe tukwaliwo buli mubaka ali ku lulwe. Tewali n'omu gwenda bafa ku mukama we mwamuleka naye ali ku lulwe. Kino kituufu? Mukama waffe okujjako gwe nga gwe weerabidde. Naye embeera mukama waffe zaayitamu ozimanyi. Tufunayo bufunyi katambi ng'ayina wakoze eki wabonese. Naye temuvuddeyo kulwani kubanga ye kyaliko agamba ali mu kulwanirira buwanguzi bwe asala amagezi gonna. Mmwe manifesto zammwe zirina kukolera wansi weeyiye. Kituufu. Naye temufuddeyo muyambako kunoonya buwanguzi bwe. Mufuuse bakyesirikidde. Olowooza nti obuwanguzi bwe babunoonya batya? Gw'olowooza obuwanguzi bwe babunoonya batya? Mwe mwali bunoonyeza mutya? Gwe ki ky'osuubira? Njagala oŋŋambe nti nno twali basuubidde nga kati mwali badde muyimiridde naye twamulabye luli ng'ali ayogera naye temwayimiridde naye. Kiki ky'ogamba? Kye tulaba kati buli eyayiseemu ku bwa MP ng'ali kadi y'ekibiina kya NUP ali comfortable n'obuwanguzi bwe. Teri anyiga nti mukama waffe buwanguzi bwe babutwala pe teri kanyego. Bwe batuuza press conference bayozaayoza balonzi mwe bali kunnonda n'ebirala. Tewali agamba nti bannaye wadde mwannonze naye obw'omukulu tetubulaba. Bwe nzize wano obwedda bwe twogera njogera ki?
njogera ki wayeza abantu bekawempo kulonda ekyo si kikulu nesawudde baga mwebale kulonda Kyagulanyi byonna byenzize njogera wano obadde toliko tutuusa ne twogera ne kukasiriikiriza akaleekaana nti ebiriwo byonna biraga nti eyalangirirwa si y'oyo eyafuna obululu kuba tewali biggweeso nentuuka n'okugamba nti oli agamba yalangirirwa ng'alina 71 n'obutundu 6 ku buli 100 okulangirirwa kwe ne kutuuka mu kiseera kye kimu n'olunaku kumpi lwagamba nti lwe yatununula naye era ne watabaawo ssanyu wabula akasiriikirize ennaku enjereere abasajja abakutte emmundu okutambula n'agagatto gaabwe nga gokka ge gaggunda nga tulinga abali mu kafyu kakati oyagala tusanyuke oyagala tukole ki oyagala bannayuganda tubakudaalire nti nno nti gwe mwalonze tujaguza oba toyagala tusiime ekyo kye baatuwadde ne tukifuna ate nga be bakikayanidde kati nga Kawempe North bannannyini kalulu be bagambye nti gwe twalonze ye Nalukoola kati gwe ekyo toyagala tukyakanologing nze ndaba nti mu nsi muno buli kyoba ofunye kijaguze nga bw'oyaayaanira kiri kyokola ki kyoyagala ekiddako ekinene nze kankubulire gwe oba weerabidde ye kennyini pulezidenti Kyagulanyi owaffe akugamba mugende mulonde ne ku mitendera egikola ki egiddako tewalaba message ye ng'atukubiriza tugende tulonde bachairman ba zi district ne ba councillors kyogamba tatukubiriza tulonde ba meya abalondeddwa eggulo ayagala abakulembeze balondebwe ab'ekibiina ky'NUP ne bammemba ba parliament bw'ati abaagala babeereyo kubanga alina ekibiina ky'ebyobufuzi kyakulembera bakiyita National Unity Platform ekibiina kibukala bakulembeze so abeetaaga ate ffe enteekateeka yaffe si yakirwanire nti tugenda tumaleko bannayuganda emirembe tubatte nga tukube emmundu twagala tuyite mu mitendera egyo gyennyini egikkirizibwa amateeka so bwetugamba ndi nno ndi tumulese tutya nga nakakano ndi wano mpise tumerengule ensonga za demokrasiya mu ggwanga engeri gye wali nti demokrasiya mu ggwanga mwali muli beetegefu mmwe ab'opposition okukolera wansi wa manifesto ya President Museveni mu kisanja kino gwe bw'otulaba olaba nti twakkiriza nti y'oyo asaanye okubeera pulezidenti waffe bw'okiraba bwe nkiraba ate eddoboozi lye ndi mu kwogera wano weerabidde amangu ago bwe tulimaliriza ki ekiddako ddoboozi nga limaze okuwulirwa ekyo tetunnaba kukikkiriza ate ne bwe kiba kibadde nga tuli mu abo abatalina kyakkola bw'olya kamugi olw'empaka tomusolobeza omuli otya omulyanga naye nga tosolobeza tosobola gamba ekyo kyotayagala nga bakukasa okirye n'olya ng'ogamba bannange kiwooma oba oliko ekikyamu olina kusigala ng'okaayana ng'oyaayaanira ekyo ekituufu era ekisaanidde nti wadde okulya ndya naye si kyekino waliwo ekirungi ekisinga good is never good when better is possible ampuliriza ku radio 4 radio 7 radio 8 webali nnyo webalire ddala njagala okumanya okusinga amaanyi mwenga opposition mugamalira nnyo mu kusojjagana gundi yalya gundi mukwano gwa Museveni tumuboole n'ebirala tolowooza nti bino bye bireetera NRM okufuuka ey'enkizo mu kulondebwa kuno okujja kubeerawo ekireetera NRM okufuuka ey'enkizo maanyi ga mmundu bafyuzinga oba baatabula ebintu bisatu bakwata ebikola state gavumenti n'ekibiina ky'ebyobufuzi byonna ne babiyita kimu bagatta kinaki state government political party yaabwe NRM byonna babiraba kyekimu state gwogimanyi state
tegooka tevaawo gavumenti evaawo political party esobola okukwata obuyinza eyinza obutabukwata esobola okugwa leero ate nedda olulala NRM yali badde political party gavumenti kyekibinja ky'abantu abo ababa bali mu kuddukanya eggwanga mu kiseera ekyo singa ebanga muyise mu democracy gamba mu kisanja eky'emyaka 5 abo ababa balondeddwa okuddukanya gavumenti batandika n'oyo abakulembedde omutwe omukulu ye president gavumenti esobola n'okubeerawo ng'erimu ebibiina by'obufuzi ebisukka mu kimu yeyeeba gavumenti state ebeerera bw'olaba amagye bw'olaba police oba olabye state amagye police tebirina kugwa lubege birina kuyimirira bwantoogo birina kuyimirira bwantoogo nga tebirina ntengereze nga tebirina gwe biyamba kwabo abaagala okugenda mu gavumenti NUP vuganya bibyo perereza akaluluko bona wangula nga abantu gwe balonze amagye gajja kukuuma obeere mu buyinza ne police NRM noonya kaluluko kye kyali badde so si kugamba nti bwe ndaba aba NRM nga banoonya akalulu tubakuume batambule mirembe bakole ebyabwe nga bwe baagala bw'olaba aba NUP bakuba emiggo bafuuyire tear gas kyekiriwo kati ekyo kyekiriwo state esobola n'okugamba byakalulu gwe totutawaanya si ye gwe oli ye mutuufu gwe balangiridde leka kwewaŋŋamya toka ani akulembera state anti kati nze nkubuulira ku democracy bwe yandibadde atambula bwe yali badde nti mu democracy kati olumu mutusobera bwe tujuliza ku mawanga amalala nga mu America ng'ate mutugamba lwaki mugenda mu America si Uganda yes si Uganda naye bwe wabanga waliwo eyazuula kye yazuula nga kyaggwa dda seetaaga ate kuddamu kugenda kuzuula birala kandabire ku ekyo nange mbeeko byentereeza akamasu kaggwa dda okuzuula okujjako nga kakati nfunye erimese nga ddene liringa kamugi linsomba byuma nemba nga nkozesa amagezi g'akamasu kali akasooka kati nenkola akanenenene akanakwata erimese ki eddene naye seetaaga kuddayo kugenda kutakula mutwe nga njiya akamasu kaggwa dda George Washington yaliwo mu myaka gyadda yakulembera ebisanja 2 n'agenda bwe bamugamba nti jangu osigale ng'okulembera kuba ggwe taata w'eggwanga n'agamba ebizibu bya Amerika bingi buli omu yeetaaga akulembereko abeereko by'amaliriza n'omulala akwate mpola kale nno nkuzza wali nti ekitutawaanya si yeeye emboozi gwe gy'ogamba nti okuneneŋŋana kwaffe wabula state government NRM byonna babigatta era alyanyi eryo weriva kyova olaba omuwagizi omusanga kakuuto oba lwabenge ng'akugamba mmwe temusobola kutuwangula bwe kanaatubula tunaababba ng'abantu bebeyogera balonzi ng'oli bw'ayogera aga yefe abategeka yefe abakabala yefe abakalangirira yefe abalina emmundu kati ekyo kizibu kinene okutuusa nga tubyawudde ne tufuna amagye ageetengeredde poliisi eyeetengeredde ne tufuna akakiiko k'ebyokulonda nga kalina obuyinza nga ke kalagira n'okulagira nti poliisi kola bwoti so saate okubeera nga nako katuuka ne kabanga akalagirwa gwe walaba ekyali mu Kawempe North yali by election naliyo emiruka 9 gyokka mu Uganda yonna weewali akalulu teri walala gwolowooza kyava ku ki okubanga poliisi yalemererwa okubanga yeyokka yeekuuma ate amagye ne gajja n'abakuuma n'abakola ku by'obutujju abajja ati nabo ne bajja nabalabanga bakuwalabanya embooko n'enyooka kyava ku ki kuba ne bwe wali agadde bamayinja nga be bakuuma buli polling station kyali badde kisoboka kubanga mu Uganda ke kalulu kokka akaaliwo webale nnyo
ekirala kiri kyogamba ekyokunenengana kwaffe era nakyo kiveeri NRM yereeta okunenengana mu opposition basobola okuleeta enkoko ensiike neewunya akawoowo bwe baleeta enkoko ensiike neewunya akawoowo ne wabaawo abakwatibwa amabbabanyi ne bagirumba bwe bagiryako ne batandika okukolera bali musanga bavulumanya amasavu bakolera bali ate nga tebabavaamu simanyi oba olina obusobozi obumanya nti ono byayogera newankubadde alinga owa opposition naye mugule mutume akolera bali govanga ku kibiina ky'ebyobufuzi ekitondebwawo ne bagamba kya opposition niyo omwana bwakunyiiza ozaalukuka muzaalukuke kakati ebintu bye tuliko biri serious ndowooza nakoze priyambe ennungi wano nga tutandika nakugambye nti politics tuve mu kubyokukayita akazannyo oli akoze political party naye ye tafunangako nsonga yonna emwogeza ku General Museveni atuliisa akakanja wabula ye alinga yakola political party nga yakulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu na NUP ng'omuntu oyo omuteekawa omussa mu ttulubaki kyenjogerako ekyo ekibawanguza lwaki temutula ku mmeeza ebibatawaanya ne musooka ne mulungula ne mulumba tageti eri gye muliko ekinula ennyana kiva mu kibeere era ojja kusanga ng'omuntu oyo asiikiriza busiikiriza ng'ekibiina kye yakitonzeewo nga buranki y'abali kyekikulaga nti omulimu gwaliko gwegwo gwokka ogw'okubalumba n'okubasojja buli kyogamba NRM erina bulanki y'ebibiina ate kaakati erina amatabi olumu nagamba nti bwe kiba kiryanga embaata nga kitambula ng'embaata nga kyogera ng'embaata ebeera mbaata atuuliriza weebale tugoberera njagala okumanya ne munnayuganda yeetaaga okumanya amaanyi NUP okusinga galina mu Central Region oba mu Buganda kana akalulu kennyini ke tukyalimu okuva akakubiddwa nga 15 twadde tusuubira nti mugenda kweyongerako nnyo ku muwendo gw'ababaka naye twagenza okulaba nga NRM ate efuuse yankizo mu Buganda mumusinga amaanyi olowooza kyavudde ku kyokuba nti mwakubiddwa akalulu ekirungi ontaddeko omuzindaalo ne kamera ndaba bulungi yenze Luyimbazi Nalukoole yalondeddwa mu Kawempe North Constituency yes gwe navuganyiza naye namusinze n'obululu obusoba 2.5 ng'ali awo mu bululu nga 89 naye ayagala bamulangirire era bwe balangiridde ebituufu naye n'asikayo ebibye kakati bw'aba Nalukoola eyasinze n'obululu obwo nga naye baagala mulyamu nsowole kati olowooza ki ewalala yeffe abaafunye obululu obungi naye abaffe baabanyaze kwabadde kunyaga kuno kunyaga byakunyoola mukono oli waasomera obululu bwe bataawadde munno nga naye yennyini akimanyi bulungi teyabufunye kunyoola mukono kulya nsowole mu Buganda babanyodde omukono n'ewalala NRM nalabye yafunye ababaka 57 NUP nefuna ya 39 kakati gwe ndowooza kyenjogera okirabye bw'oba obaddewo kubanga ebitundu bingi neyo gye batugamba nti NUP terinayo buwagizi baperereza abaffe babasasule ssente abaganye embooka enyoose emisango gibateereddwako bagiddwayo mu ngeri ey'amankyolo abawagizi batwaliddwa mu zidroni ebyo byonna lwaki bikolebwa bubbi bulyake bulabbayi bukenuzi abamu batya okubavuganya baagala bayitewo nga tebabavuganyiza nga balyana opposite lwaki tebalina buganzi eri abantu ku ky'obuganzi ndabye enkuŋŋaana za Kyagulanyi zaakubye okwetooloola ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda nennyina ekibuuzo nti abantu abangi bano ababadde bajja ku nkuŋŋaana mu kulonda babulirawa kubanga waliwo ebifo ebimu bye twalabyeko nga mu Busoga laba eyiganga nga bantu bayitirivu ne tulaba Embalala naye ogenda okwekanga nti ate obululu obuvaayo
bulaga Kyagulanyi ali wansi ate NRM eri waggulu. Nebuuza bano abangi bembeera nabo mu nkuŋŋaana mu kulonda babulirawa. Genda obuuza ab'akakiiko k'ebyokulonda. Ebyo bye mwazzenga musoma byavuddenga mu polling stations ki, ku byalo ki, mu district ki, okyo kijja kuddamu kyombuuza. Be balina ansa bye musoma mubijjawa kuba figa muleeta ndeete zivaawa. Lwaki olowooza baali baagala nnyo abantu baddeyo eka baleme kubeera ku polling station? Gwe lwaki olowooza bajjako intaneti? Kuba bwolekako intaneti ekyazanga bagenda kulangirira ku polling station eyo nti Kyagulanyi afunye obululu 85. Owenkofiira afunye obululu 3. Ekyo kyoli kyatayagala. Ojja kugenda eri olinde balisoma ddi obwo nga intaneti yabukuwadde. Ontegedde? Kankubuulire wane ekizibu kye tulina bubbi. Katali kabbe bw'oba oli amagumba osuula mu mulyango. Lwaki oggalawo n'oggalawo intaneti bw'oba omanyi nti ojja kukola bituufu? Lwaki okuba abantu ne muzingako zi box ne muzitikka ku bu pick up nga tebannasiiringa zi box ezo? Lwaki? Toyinza kunkolera bwenkanya ng'oŋŋamba bugambe ng'obubikulaga ndi mu kukolera bwenkanya wano wondaba wano naye nga nze tonzikiriza ndabe. Ebibuuzo ebyo bibuuze abali mu buyinza. Akalulu bakategeka nga balina ekiruubirirwa ky'okukawangula. Ontegedde? Nze wange ne nkutuma ttiimu ye ey'omupiira nange nga nnyina eyange ne tugutegeka mu kisaawe nga nze agenda okuwa engoye z'onaayambala ne ttiimu yo, engatto ze munaayambala, nze nsalawo ggoolo kimwe munaazannyira. Gw'osalawo ebirabe ebinaaweebwa? Ebirabe ebinaaweebwa, nze nsalawo liifaali n'aba naamuyambako. Nsalawo n'engatto ze munaayambala. Nsobola okuwa ezirimu obufumitafumita. Okitegedde? Ggoolo eyiyo nkola nga ngazi okusinga eyange. Kati yembeera mwe tuzannyira nentegeka omupiira ng'eri Suwaddiiro nga nze nnyina okuwangula omupiira ogwo. N'akalulu kaffe bwe katyo bwe kategekebwa. Ampuliriza njagala kuwa mukisa ng'oyita ku 0752313 naye nga sinaba kugenda mu masimu ddakiika nga 2-3. Muwanga Kivumbi olwaleero ali mu kkomera. Musango bamuguddeko gwa butujju. Terrorism. Yes. Yatuuse mu kkooti okunoonya bannamateeka nga talabako n'omu ne bamuwamu n'akadde abakubira amasimu ne babula. Mwabadde wa mwamulidde mu lukwe? Nse kumulyamu lukwe. Ebyo gavumenti yaku n'ebikola. Bw'oba obaddewo ng'owangaddewo. Nina client gwe twawolerezanga twalinga balooya 3 okusinga. Nze Kanso Aaron Kiza, Kanso Wanda, Rukira Basiza. Rukira Basiza bamugyeyo mu basement nga bamutulugunyiza nga tumunoonyezza okumala ebbanga. Ne bamukukusa bukukusa paka mu kkooti ya Buganda Road. Tugenda okumanya nga bamaze omurimandinga. So kakati ssebo embeera bwe yali bamutwala butwazi ebutambala. Kakati munnange bw'obanga tewabadde mweteefuteefu kiba kizibu okutuuka mu budde awo. Naye n'okutuusa kati tetulabawo nteekateeka gye muyina eyamba okuggyako nalabye Sseggona, Lukwago ne Asumani basaalirwa bavuddeyo mu lwatu ne bagamba ffe tugenda kuyamba Muwanga Kivumbi. Ekibiina kina bannamateeka ne mmwe temunaba kuvayo na strategy kugibuulira nsi. Kati gwe anaazina asooka kumba wagoberera omusango akomawo ddi singa 3 omwezi ogujja. Bagambye nti omusango baguwoleza mu mawulire, omusango baguwoleza mu kkooti. Bwe muba mwafunye omukisa okuwulira ku bapulida nga boogera enteekateeka eyo, amiina kyabakoledde amawulire.
so katuulinde omusango tuguwoze tosobola kusala lutindo nga tonnalutuuka abawuliriza baba olaba naawe erinnya lyo olema odyogera kati gwe olemwa atya okutendereza nze abantu beewaffe famire ekitundu gye nazaalibwa bwe baba basitudde nze ne bampaayo gwe okuba bukubi wano simu n'oti okwogera erinnya lyo ne weeyita baba kati otya abamu okimanya ekibawagiza abakyamu lwakubatya oliraga kansigalewo nga nkyali nga nfune omutwalo guno okuveera ku bo naye nga sigamba nti bakola ki bayagala kale nabwe kityo ffe okwewaayo kwaffe ekyo kyokka kimala oyagala ate abaana bange abataate be baba bakola obuvunaanyizibwa obwange abaana bange bakuwadde nze nabo baagala bajje yo abaffe yo naye abaana b'oyo gwe gwowagira Jeno Museveni baali ludda wanga alwana yali nabo oyinayo abooluganda ba Jeno Museveni b'omanya abaafiira mu lutalo so nga ate abaafa baali bangi mu gy'ekinaana nimbye ayinayo baamanyi abooluganda ba Jeno Museveni abaafiira mu lutalo tuwumbe muzzaako ki tetusobola kigamba naawe wano ku TV ne ku radio mukirina buli kye twagala okuzzaako twakyogera kiringa oli kumbuuza nti kakati muzzaako ki president alina kyatayogera nga noonya akalulu sigwava okumbuulirawo protest vote nombulira n'ebirungo byayo mukyakabanje bwe yali ayogera alina akaama ke yakuba abalala ak'enjawulo nti tulina kumala kujja tukugambe nti kati ennaku zino nalabye agamba agenda sinkana abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo tannajjayo kawempe gwe yakugambye nti no byakugambye byayogera nabo yagambye kubasisinkana sikyo banyumyemu nalabye agamba Nambooze amufumbira empuuta yayogedde amannya gaabo basisinkana kakati nze oyagala mbyogere wano njogere ne lwanansanga nga ate bakugambye nti aliira ku nsiko singa mba nga ndumanyi nti ajja kunsanga bweruti naye gwe olowooza ye gwanasanga olowooza amwogera sibula batuulizaho nalwe tugende bawulira kakati n'ekirala omwami oli aŋŋambye njogere ebyaffe ebikyamu ate njogere n'ebirungi byaffe ate njogerere ne bali ebirungi byabo bakyantuma sisobola kwogerera bali njogerera byaffe tosobola kuvuga mmotoka bbiri mu kiseera kyekimu naye mwembeebaza aba radio 4 n'abawuliriza abaffe olw'okusoomooza kuno kwe mumpadde omanyi omuntu bw'akuyita ojjoyogereko eri abantu aba takuwadde mukisa aba akuwadde kusoomooza ebigambo bino gwe mukama waabyo gwabifuga ebbanga ly'omala nga tonnabyogera bw'omala obyogera ofuuka muddu era nze ndowooza kyalibadde kirungi omwana w'omuntu n'atayogera singa akizuula nti okusiriikirira kwe kwe kw'omuwendo okusinga okwogera kwe mwebale nnyo mwebalire ddala okuba abavumu ne mumpita nga temumanyi nakumanya biki bye nnaayogera tukulinza omulundi omulala okutwegattako twongere okutematema ensonga ezigenda maaso mu ggwanga nze Kagogo